Kitalo ddala. Amawulire ge tulina leero mawulire mabi nnyo. Omukulu General Kasirye Gwanga akonfamingiddwa nti afudde. Subscribinga wansi awo tweyongereyo n'amawulire. Webale kwekumira ku MMTV. Kitalo nnyo ekya Kasirye Gwanga omwagala w'abangi olunaku lwa leero atuvudde ku maaso e Nakasero wali mu ddwaliro era nga akyaliyo Nakasero nga bw'olaba awo bagezaako ekintu okukikwasaganya babeere nga bamugya awo kifaananyi ekyo abadde akyaliyo e Nakasero bagezaako kumukuuma bamugye mu maaso g'abantu katulabe ebyafaayo n'ekiraamo kye yalaba oba kye yaleka Kasirye Gwanga ono omwagala w'abangi omusajja abadde ateruma ntama omusajja abadde nga ayogera ekiraamo kye kitiisizza abantu bangi ab'enjawulo. Kyogezezza abantu obufofofo we yagamba nti nno ekyambalo kye yakirekedde mutabani wa Museveni n'ebirala. Katweyongereyo ne bwino wa Kasirye Gwanga. Omwami wegolaba abadde mugonvugonvu ng'ayinamu obuzibuzibu yafunamu obuzibu ng'ali ewuwe e Makindye ne bamutwala mu ddwaliro eri e Nakasero gy'abadde ajjanjabibwa. Bagezaako okumubikako ebbanga ery'emabega nga bagamba nti nafudde naye nga yali tannaba kufa. Bagezaako kumubika naye atufunye amawulire agakagwawo essaawa zino eno gagamba essaawa zino Kasirye Gwanga afudde. Essaawa zino eno zennyini Kasirye Gwanga Brigadier afudde. Omusajja tumumanyi ono abalwana ne Museveni entalo z'amaanyi nnyo. Omusajja ono tugenda kuba tukuwaako a brief history ku history ye ngeri gye baamuzaala bbanga lye baamuzaaliramu omwaka gwe baamuzaaliramu na buli kimu naye nga ye Major General Kasirye Gwanga afudde. Naawe kati ye mbuyaga ezikaza engoye essaawa zineno zetwogereramu kati essaawa zineno. Abadde senior military officer mu Uganda People's Defence Force oba gy'oyinza okuyita UPDF. Bamukwata ne bamufuula prisoner of war okumala ennaku 897 mu Uganda wakati wa Uganda ne Tanzania ne bamufuula prisoner of war. Abasajja be bakwata abo be babafuula ababeera abalwana entalo oba abasajja boyinza okugamba nti baali mu lutalo oba ne bakwatira mu nsi endala obeera prisoner of war. Kati bamukwatira eyo mu nsi ye Tanzania ne bamufuula prisoner of war. Omwami ono yazaalibwa mu mwaka gwa 1952 bamuzaalira mu Bende eyo. Abadde ne kahambo background nga background ye ya eri hambo nnyo. Bazadde be yayingira amagye ng'alina emyaka 2 era nga ali mu O level n'agenda awo n'akwata abantu enkumi n'abasiba mu Tanzania eyo. Oyaveera awo n'ajoyininga nga bagala mukwata n'ajoyininga amagye agaleeta President Museveni ku ntebe, amagye aga NRA agaali gakulibwa President Museveni ne bamuwa ranka nene nnyo eya general we yaritayalingira mu 2005 we yaritayalingira awo nga era ye LC owe Mubende district yali LC 5 owe Mubende district. Awo ne bamujja we yaviireeyo ne bamwongera ranka endala ey'okumufuula Major General Kasirye Gwanga. Ebyo byenno bye bimu ku bimukwatako omwami oyo Kasirye Gwanga. Baalwana entalo nnyingi nnyo n'omwami Museveni era amagye agaleeta Museveni mu buyinza oba amagye agakulemberwamu mwami Museveni mu buyinza ne gamuleeta ono Kasirye Gwanga yali ddala ku front line era nga be baali abasajja abakuba emmundu ddala ku front line. Kyobalaba azze afunamu obuzibu ne gavumenti naye nga ye tebamukwatako. Kasirye Gwanga ono yaleka ekiraamo nga kikakali nnyo yawanika ku bintu 7. Yagamba omulambo gwe ye tebajja kumuziika bajja kuba nga bamwokyeza ewuwe wali e Makindye waggulu ku Camp David wabadde agiyita Camp David bwe bajja okumwokyeza balabike nga evvu balitwala mu
mu museum. Mwami ono mu kiraamo kye yayongeddemu n'agamba nti ye ebintu ebibye ebyewaka tewali mwana we agenda twalako wadde n'ekimu. Era yagambye abaana bange nze nabasomesa tewali agenda kunsikira mbu simanya atwala simanya ng'abaako kyajjawo ewaka tewali kye mugenda twala era ebintu byange byonna byonna tewali kye mugenda kusikirako. Yayongeddeko n'agamba nti no ssente ze zonna ne bank accounts z'abadde alina zigenda kusigala nga zirabirira abaana ab'abannamagye era lisiti yagiwandiise n'agireka ne muwala we. Ebisigadde okujjako Camp David ebisigadde bijja sigala nga bya mukyala we omukyala we gw'abadde alina. Omukulu yayongeddeko n'agamba nti kombati ye gye yalwaniramu olutalo mu nsiko agiwadde mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba amuwadde kombati eno amuwadde n'emmundu gye yali alwanira kubanga yo abadde yabisigaza ng'era abikuumye nnyo bulungi nnyo naye avuddeyo n'agamba nti ye abiwadde Muhoozi Kainerugaba. Ekiraamo nga bwekyo kyekyo nga bw'okiraba awo n'agamba ekisemberayo ddala Museveni omwami Museveni agambye nti no Museveni ayina okuwa omulambo gwange ekitiibwa oba ayina okussaamu omulambo gwange ekitiibwa bwe bamala okunjokyayo bati ayina okunkubira saluti ekintu ekiraga nti anteekamu ekitiibwa ekintu ekiraga nti ampa respect y'amaanyi nnyo kubanga tulwanyidde ddala tulwanye entalo ne mwami Museveni oyo we yasembedde ddala agamba nti Museveni alina okumukubira saluti n'amuteekamu ekitiibwa. Omwami ono Kasirye Gwanga tubadde tumumanyiiko ebintu byanjawulo ebintu bingi nnyo tubadde tumumanyiiko nga obutamanyiirwa nga ye yagaanira ddala ebintu by'okumumanyira ye nga yatuuka ku ssira erigamba nti ye ebintu by'okumumanyira takolagana nabyo. Twalabako esikando emu ng'ali ne Catherine Kusaasira we yakuba emmotoka ya Catherine Kusaasira amasasi mu mupiira n'agamba nti nze tebammanyiira era wosenga onzannyirako next time amasasi nja kugakuba gwe. Abadde musajja mugambwe nnyo era nga ewuwe yagamba ye we woosalimbirayo asobola okunasola essasi nga talina gwe yeebuuzizzaako kubanga bo amasasi baagalaba dda nnyo ku mulembe nga baleeta Museveni ku ntebe amasasi baali baagalaba dda. Ye musajja yatandikira ku ddaala lya Jeno tabangako kopolo tabangako ki yatandikira ku ddaala lya Jeno so nga ye agamba ye tebamuzannyirako ye talina muzannyo gwonna naddala ng'akutte emmundu naye emmundu ye avuddeyo n'agiwa mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba. Tetumanyi lwaki agimuwadde oliwaddembe okutubuulirako wansi mu comment box n'otubuulira ky'olowooza lwaki agimuwadde. Amuwadde emmundu ye gy'abadde ayina gy'abadde yakozesa mu lutalo gy'abadde asinga okwagala agiwadde mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba. Era n'ekyambalo kye yakozesanga mu nsiko nakyo akiwadde mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba. Tetumanyi kyabala oba tetumanyi kyabadde abala okubiwa Muhoozi oba okubikwata n'abiwa Muhoozi ebintu ebyo byabadde ayagala ennyo naye subscribinga kola gwa kusubscribinga tulabike nga tweyongerayo ddala twagala kumwagaliza okuwummula mirembe asobole okubeera nga yeebaka bulungi awummule mirembe kubanga ebyakoledde eggwanga era nabyo bibadde bingi nnyo lwadde buli omu afunamu obuzibu wano ne wali naye nga byakoledde eggwanga Kasirye Gwanga bibadde bingi nnyo. Major General Kasirye Gwanga now rests with our ancestors. He was a senior military officer in Uganda People's Defence. Awummule mirembe Kasirye Gwanga.